Obuganda kumpi buweddeyo okwetaba mu misinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka egy'omwaka guno era nga kadde konna nnyinimu Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II agenda kusimbula emisinde gino. Zibadde ziwera ssaawa emu Omutanda n'atuuka mu Lubiri e Mengo mu nsanyu era yanyiriziddwa abantu ab'enjawulo omuli Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga wakati mu nduulu. Oluvannyuma Ssaabasajja asiimye n'agendako mu kifo awabadde wasimbulwa emisinde gino nga kino kiwadde Obuganda bwonna essanyu. Kabaka okusimbula emisinde gino asoose kusimbula ba kilomita 21 nga mu zino omuddisi omukulu abadde Omulangira David Kintu wa Ssajja bw'atyo n'addako aba kilomita 15 olwo n'asembayo aba kilomita 10. Abantu badduse ne beetooloola ebitundu eby'enjawulo eby'ekibuga Kampala nga bakira we babadde bayita abantu babadde beerolera. Nga ku mbaga we watabula musiiwuufu wabaddewo omu ku bavubuka abadde agezaako okunyakula akasimu k'omuddusi wabula nga wano ab'ebyokwerinda ono bamukutte era n'atwalibwa. Ku mukolo gwe gumu ssenkulu w'ekitongole kya UNAIDS Winnie Byanyima yeebazizza Obwakabaka bwa Buganda olw'okutegeka emisinde gino egigendereddwamu okulwanyisa akawuka ka mukenenya era oluvannyuma Ssaabasajja Kabaka akwasiddwa engule. Winnie Byanyima agamba nti bukyanga bakwasa Ssaabasajja waliwo enkyukakyuka ey'amaanyi olw'akawuka kano okukendeera mu bantu nga n'abaali bakalina nga tebamira ddagala mu kiseera kino balimira. Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga mu kusoma obubaka bwa beene bw'abadde amutisse akunze Obuganda bwonna obutassa mukono mu kulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya wabula n'abasaba balabe nga bettanira enkulaakulana ez'enjawulo ezibajja mu bwavu ezibayamba naddala okwettanira okulima emmwanyi. Abagambye mwetangire mukenenya mugende babakebere mukenenya bw'osanga nga mukenenya omulina bw'osanga nga mukenenya omulina omire eddagala bw'oba tomulina liidako omale okuwasa oba okufumbirwa olyoke weetabe mu nsonga ezo. Oluvannyuma tufunyeeko ku beetabye mu misinde gino era ne batunnyonnyola ensonga lwaki bagyetabyemu. Wano wa kilomita zimmeka? Baffe abatali Baganda ne mwantunga Baganda ddala kubanga n'asinze emisinde gyaliyo ye mwami Tumwine era yafunye ekirabo nti Tumwine si Muganda naye ng'ajjumbidde bya Ssaabasajja Kabaka ate abinyumirwa ogwo gwe mulamwa gwa Uganda yeitu kandi tukunda Buganda twena as united twena tukwatire hamwe twirukire ekintu kimwe Ssaabasajja Kabaka wangale abalumike tuli balamu era omulanga guno tusaba bona abaliyo bana bekuuma akawuka kuba akawuka wo banako tosobola alumuka gino misinde tulumukire bwa dakiika ntuno nga twatuuseira sinde wedede magai tesunu tekabira inakulu nelimina jenubian na sunu inakulu nenumina kenajere okwebaza nsosirimu omu Uganda ng'omuzima era nga celebrating oba nga tujaguliza okukula kwa Kabaka emyaka enkaaga mu musanvu. Yes, so tusanyukire ino ku ssaawa 12 ez'okumakya abantu abawerako babadde bataka ku ssomero lya St James Senior Secondary School mu Jinja okwetaba ku misinde gya Kabaka birthday run egiri ku mulamu ogw'okulwanyisa mukenenya.
abaddusi basoose na kugolola binywa. Oluvannyuma ow'ekitiibwa Kizito Peter omubaka wa Ssaabasajja Busoga n'ow'ekitiibwa John Machora minisita w'ensonga z'ebweru Mbwakyabazinga basimbudde abaddusi. Bano badduse kilomitazi ez'enjawulo okwetoolola ekibuga Jinja. Amazaalibwa ga Ssaabasajja. Aya go! Abasoga abeetabye emisinde gino batenderezza nnyo obumu n'obwa Sseruganda wakati w'Obwakabaka bwa Buganda n'Obwakyabazinga bwa Busoga. Abalala abeetabye emisinde gino batubuulidde ensonga lwaki bagyetabyemu. Waireka n'akaasirimu tukasosola Muganda tukasosola Musoga n'olwekyo tulina okubona nti ekirwaire tukirwanisa tube bulungi tuyagala ate Buganda kuvaira enda Busoga. Nze ekifaananyi kyeningiira ekya Kabaka nga ni best man wa Kyabazinga weningira ekifaananyi ekyo mana nti Busoga ne Buganda bali kirala so tuli wano ku lwa Sseruganda olwa Busoga ne Buganda kubanga bakolagana. Ssaabasajja yateekawo emisinde gino olw'okulaba nti akuuma abantu nga baki nga balamu mu mibiri gyabwe. Ensinga ey'okubiri kwe kulwanyisa ebirwadde era nange nenvaayo njetabemu nsobole okudduka mbenga nkendeezaako ku ebyo ebinuma. Baabayizi ab'essomero lya Jinja Progressive Academy abeetabye emisinde gino bayimbidde Kabaka akayimba ak'amazaalibwa wakati mu kumwagaliza amazaalibwa ge ag'emyaka 67 egy'obuto. Amyuka RCC w'ekibuga Jinja Mike Segawa asabye abantu ba Kabaka okukozesa emisinde gino balwanyise okusaasaanya akawuka ka mukenenya. Mu mbeera eno okuddeko omutwe omunene mu kuwanyisa obudde bwa siriimu Ssaabasajja bwe bakulembe otabaalo luno tulabeka tudifiitinga siriimu okuva mu Uganda. Ow'ekitiibwa John Machora Kitto minisita w'ensonga z'ebweru Mbwakyabazinga bwa Busoga atenderezza nnyo Kabaka olw'okukwata omumuli ogw'okulwanyisa mukenenya. Mukenenya abantu baali bamuviirire ku irala naddala covid bwe yayidde beerabira nti mukenenya aliyo buti twidye okulumuka emisinde gino okuyamba era tuliyamba ku Buganda abali e Buganda Baganda bonka tibwe kiri bantu bona era twena tukyova tuyidye wano olwaleero. Bannakyagwe mu magombolola g'enjawulo nabo bakedde kwetaba misinde gya Kabaka era ng'omukolo omukulu gubadde ku mbuga ya Ssaabasajja era ng'ono yasimbudde abaddusi. Abavubuka nga bayita mizannyo egy'enjawulo beeyamye okukunga bannaabwe okulwanyisa mukenenya. Ssekiboobo Elijah Mulembya boogere obubaka asinze kubuweereza abantu ba Ssaabasajja abali ku mbalama z'ennyanja siriimu gy'akyasinze okwegiriisa n'abakubiriza okutwala omulama gw'emisinde gino nga mukulu. Ono alina essuubi nti abalunnyanja bakukyusaamu olw'ensonga nti nga bakwatirawo ne gavumenti eya wakati bagezezzaako okusomesa abantu bano. Tugenze tukendera wotunuulira graph olaba nti akawuka ku mbalama z'ennyanja kakendedde. Ekyo nno kivudde nti abakulembeze baffe eky'omukisa omulungi ffe mu Kyaggwe sijja kwogera walala obukulembeze bwaffe obwa gavumenti eya wakati n'abaami ba Kabaka tukolera wamu. Obaka bonna bwe tuwa abantu batandise okukola ki okubulira tugenda kussaamu nnyo amaanyi abantu baffe bategere akabaata akali mu